ya 2025 tumutandise n'amaanyi omuliro gutokutase gusaanikire bazena bifujjo bwetumaliddeko omwaka guno bamayanja famire beefuze beefuze social media namwe omwaka oguwedde nga aba ye yasooka aba bwe yamala okuvaako n'ensonga za familiyoni awo yalwalira biki aba tuba tukyali mu nsonga za aba kireva gye ne mukazi we ate nti baabo bulivu aba tukyali kwebe tetunaba kuweweera Palaso n'atuyisaamu eggaali n'aliira sikini abaana abo naye buli ogwedde yali pasita Mujingo yagututandikira n'amasasi eyaggulawo nga lumu naye aguggadde era guno so bwe tuba tugaba awards of the celebrities best tiktokers of the year Pastor Mujingo is number one kale tubaliriza mikwano gyaffe bamuyita manager Jamal bamuyita Fedza awetuli wano akakubuuzeeko oba oli awo kale muli mutyamu bali kutulaba abatulengera gye musinzira yonna nze kyenkusaba kantu katini nnyo subscribinga bw'oba osobodde bw'oba tosobodde which is okay asobola tasobodde it's okay whereby tolina kyovaako okwagaliza tekirina biseera ebisinga bw'oyagaliza ofuna subscribinga bw'onoomaliriza awo bigenda bba bitwanguyira gambe okay kati ekintu kitanze naye nga happy new year to you all mukulike 2024 mwe bali kumuyitamu 2025 nzajja n'enkola mpya abawala mutwesonyiwemukko kajja tuli bize Jamal ogezaako okulwana bingi n'omukazi n'akufuukira ekiti kati gwe saidi yo gwe ku myaka gyo okyalina bawala nze nyina bakyala n'akufuukira ekimuga kati ono ki ekimutawaanya mazima ddala bitulina bitumala katuboneebone n'ebyo anti kati era eyo ensonga yogambye oba oyagala oba toyagala ne bw'onookola otya bwe bulamu olina okuwasa olina okufuna omukyalo olina okufuna waliwo ekisukka waliwo akaana ogatuli akaana kalungi mutuufu naye n'otulamu oba ku bizibu bye nnina nyongereko ekizibu kino anate ndikira ng'onyweddeko amazzi okiwa obudde oba oyagala oba toyagala kale music industry eri ku nsasagge we want to give this a benefit of doubt njagala tutunuulire twanalizinge this side beef ezize ziba mu ndongo olutalo lwa Alien Skin ne Palaso luze lubeera okuvira ddala mabega webback ojjukira ku Alien Skin ne Palaso awo bwe bateekera Freedom City otamukube na biki kino kituuse sana ne kiva mu bigambo kodiwo neva because badde kibalubira muri buli omu nga kimulumira mu mitima mabega wona Palaso abadde agezaako okuprovokinga bwe babeera ku stage lwe bayimba ne Chameleone bajja kukwata okubira abanene ng'alinga alina mutigagisindika somewhere mu nkuuka embeera yabaddewo bweti abantu bonna babirabye Alien Skin ne Palaso who is to blame abaffe tuba tuzze ku blame game tugiteeke ebbali are we constructing a wealth oba a health music industry oba we are just destroying for the generation egenda okuddako njagala osooka ompa endowooza tulabe tumenyemenyeremu because I have my opinion nga nze njagala tusooke tuwulire ekikyo then nakuwa endowooza yange olaba ensasagge eriwo mu music industry I'm very sure kuleka ng'omuntu tomanyi ndongo azanyina bwenjirabamu bano abalenzi abali mu generation eno that is Palaso na Alien Skin kuba kati be bakulira amagaali bwe mba njogera ku gaali naye njagala kubazzaako way back mu 1990s that is Dr. Jose Chameleone, that is Bebe Cool, that is Bobby Wine. Aba basajja we balinga balwana egyo emyaka amagaali agaalingawo balwanisanga music nga bato zaabwe oli bw'aba ng'ayina kyasinze ku ono onadduka mu studio n'aleeta hit noono bw'alaba ng'alina kyayagala omusonsookolezaako nti baakoze bwe bati n'aleeta oluyimba nga lukuba noono n'agamba nti bakoze bwe n'aleeta oluyimba nga lukuba. Unfortunately, I'm so disappointed. Mukwano gwange Palaso na Alien Skin. Of course, gwandaba oyinza okugamba nti oyogera ngaani, oyinza okugamba nti ki naye
managinzeko ku bayimbi abawera mbaddeko nabo however abantu abamu olusi tumanaginga abayimbi ne tubeera backstage behind the cameras era nze kati abantu batandika okundaba ku Young Molo okutegeera nti nenga Bafana obadde naye n'abalala batandika okundaba ku actually batandika okundaba ku Molo Bafana way back naye nina abayimbi benze nyambako abawererako ddala mu music industry segenda boogera naye nga bawera nga ndi mabega wa kintu ekyo wabula wano we nagirayo bino byokutandika okubeera mu kamera, that is Young Molo, that is Baby J, that is Bafana, that is Sama Soja, that is nerokanotaliko manya nti manager Jamalu nti waali but tulina abayimbi abanene be tubadde nabo emabega nga tukole bwe tuti no kola bwoti naye abayimbi njagala eno message egende gye muli mwenna abagoberera oba abawagizi fete kitusinga okwagala fe twagala ndongo. In fact bw'okunkakasa nti osinga kwoli nganza ategeera si kyakuba nti gwe oyina eggaali y'abantu 30 basobola okuyingira wano ne bakuba omuntu ne bamutta, basobola okuyingira wano ne bakuba omuntu ne bamumenya amagulu oba emikono. Kati ninyo kyengeza kutegeeza nti bw'okunkakasa Fred nti oli muyimbi nti Fred osinga kujja maalo okuyimba, nina kumanya Fred okubye hit meka mu period ey'emyezi 6 oba ey'emyezi 12. Wabula gwe amaanyi go bw'ogateeka ennyo ku bantu bakulabe, ekyo kiyinza okuba nga kigenda kuta music career yo nga tosobola kuddamu kutumatiza nti osobola okuyimba. Otegedde? Kubanga tewali nsonga lwaki, kubanga bano abantu bonna babiri balina ensobi. Bano abantu babiri bonna bakwata ensobi, balina ensobi. Because nze nali manyi ebintu biwedde. Naye kale yasooka yali Pallaso okugenda ku stage notandika okubanga provoking oba asindika message ti bino bintu bya banene, gundi si munene yeeyita munene, omunene we ye Kalifaga naaga yakubira abanene n'akubira Bebe Cool. You know, nabadde naliko ekiwatule natambula that day nentambulako messages enjawulo naye nga ndaba Pallaso for me I think the real fact should be told. Nze nja kwawukanamuko mu ndowooza yo. In which way? One, I believe ndyoke nabo oba balwani wabula the only problem I have be baana bali abagenda okukola ki obulamu abaana bamwe batambula nabo because these two are not the one fighting. Pallaso ayinza okumalako ne fighting atayenyigiddemu newankubadde this time round yabaddemu adenski naye naabala ngataluliimu naye nga abaana bali mu kukubagana. But this is it, we had a boring music industry kino kankikugambe. Right now music industry yeyongeddemu ebbugumu. Truth be told, beef ya gundi Chameleone ne Bobby Wine singa tebakuyetinga Bebe ne Bobby Wine oshegera ne Chameleone tawule balina ne Bobby Wine Chameleone ekyo tekyalastinga for long naye olutalo olw'amaanyi bana abasatu babiri. One of the factors why they are big right now is because of the fights they had. You understand? No. Wakati fights I'm coming. Zali zigobererwako ndongo. Exactly. I'm coming. This is where I'm coming. Nti bana ababiri being who are bigger they had physical alternation. Nga kivudde ku bigambo bati bakalako physical attachment. Ojukirako wano begubako emotoka betomera ku Salama Road awo. You understand? Chameleone bali betiddawo olw'amagaali. Bobby Wine besaako enfunde ziwera n'eggaali ya gundi yakabya bya Chameleone ne bechalenginga bekubirako amasasi mu mabaala. We know these words. You understand? Chameleone naga abadde bagatutira mu bbaala. I mean Bobby Wine naga abadde bagakunkubira amasasi mu bbaala agenda okera ku makyanga Bebe Cool gwe bakubya amasasi. Bana baye bayinako ku empala ne yaddala eva kugumba ne kibayamba okugezaako kulabika nti badijja mu ki music. But this is where we go wrong, these guys. Sirowooza nti Pallaso ne Alien Skin coming out of this war nti tebakyagadde. You understand? One, Pallaso benefiting mucho. Pallaso afuniramu because Pallaso who has been here has been bored. Oshegera abadde mwolu mu music industry nga talina mawulire gamutambulirako. Right now you can scroll 1 or 2 ngolaba ki ngolaba Pallaso. It's an additional plus to him because music besides okuyimba it's a show business. Olimba luyatadde nga bakamalo mukuba so nti yalukoze kiro kyolwe nnyini.
omuntu asobola okulowooza lubaddeyo because ojja olaba olutalo luno abadde alusalira abadde alukoolera vira ddala mabega ojjukira bubadde ng'alina ku stage ez'enjawulo abalabako wano ku TI wano ku Mande batyobbera night ya Chameleone nga bali mu bbaana ekalifu era nga bagezaako kwataakinga kuyadde ono yava mu kkomera sinza abadde bagezaako mwataakinga asobole obbaako ne kyavaamu ba ne kyazza tubula Passo yagenza okuyingira mu ttawuno nga yeetesitese ekimala kuba yazze alwetekedde ng'alwagala kuba lumugattako wenjagala okujja wano okutuuka ku kiri nti tesobola kujjawo beef zino zakwanagana music kuba music agenda kubowa basitopudde zina kyezigatta abo bonna Bulaaya bakola zi beef zonna babifinga nga bakola batya right now abaana babeefinga out there naye nga waliwo endongo egobereza Pallaso yes abali takyali nnyo relevant mu mawulire takyatrendinga nnyo naye Pallaso nti yabadde mugezi yategeera ekiddaku yategeera nti bwe mbifinga Alien Skin bwe wabaawo olutalo abawagizi bajja kwagala ndongo tobolaba nti yatadde oluyimba okitegedde nti mwekyo oluyimba ne luyitawo omwezi gumu n'atuwa oluyimba olulala ye Pallaso jabba akyaliko njabba nsobola okutegeera nze ne mmanya ono omulenzi musically nonno kati atutandise tutabukira ffe abawagizi wano wenzija nti olwaleero singa bonna nga bwe yatadde Nalini abadde alina ennyimba era naye nsuubira ajja kuta bwe kiba nga kitambula bwe kityo we can accept naye kati abaana bano 15 30 abatambulira ku bayimbi bano abaana bano si bayimbi tekisooka bagenda maliriza bayekubye nga bw'ogambye olutalo lugenda okubwa nga Pallaso talinaako wadde akawundu nga Nalini talinaako wadde akawundu however mu bukedde wa lwero ndabyeko Pallaso n'Alien Skin gwe mutwe oguliko because they are the big topics okitegedde nti era beetaagibwa kakati naye bali tebeetaagibwa naye twalaba bulungi nnyo nti Alien Skin bwe bamukwata okugenda eruzira Julio baamukima era baali banoonya n'abalala ne bano beekweka ne badduka buddusi kitegeeza gwe mwana gwe Guy ali ku Alien Skin oba ali ku Pallaso oba oyagala oba toyagala bw'ogenda mu lutalo lwa Alien Skin ne Pallaso naawe bagenda kukukima kati awo wenzikiriziganiza naawe era nempa akalowoozo kano gavumenti saa zino yabayise bana ababiri but okubayitaako abesuubira luza tugenda kuvaayo olw'ensonga Jamal gavumenti egere ku makya egamba abaana abo egenda kukwata omukomu nga bwe mukasuka eruzira emisango gye bazza nyeme kubeera nga givula olaba bajjuliyo na banu bwe bakola emisango esambya basi balyeni you understand nekiwa abaana freedom tibinamana tubikowa ne tulina ali emabega waffe gwe bajja okukwata gwe twekwekamu ne singa bakera ku baga mu katambi twalabyani gundi twakule mu katambi ne gundi twakule mu katambi gundi twakule mu katambi ne bakasuka eruzira kinoomu abantu balina manyi bwa abantu bagenda beyimirira because Alien Skin munene he has people abasobola okuba ne bagamba no kulonsobola yiwa mu bikulwani Alien Skin awunzikiziganya nawe but the only problem is the eri I believe these fights could be there era but nzagala nnyo mu ndongo. This is what we call showbiz business. Ninalinda byeko olutalo nga luvudde kwambala. Olina mugamba nalese kyambala ekipya nkoze ntyo kimanyisa public. Oshegera ntigenda ku stage olinyeko ng'oli ali mu kuyimba. Okola amawulire bajja kikuba mu public nga kyoyambadde batandika okugamba aba macho nabikolebwa. Kankuzeeke malega mu 12 awo 12 awo. Chameleone ne Bobby Wine. Oshegera otalo lwabwe weruva. Chameleone aleta akamotoka nga yakakagula. Ojjukira wano story gye banyumya wano eya wano ekibuye wano. Ojjukira omu ali ku stage otaleeta akamotoka akayisa mu bawagizi. Yali bali kibuye bali wano. Bali olaba kusawa ya Queen awaliwo gundi katwe wano ngakasawe no waliwo kutukube kigende ensambya wansi awo we watyawo waliwo kilabu office wali office ya post kuni oba post office awo something awo bali kabino naleta akamotoka ka Corolla kava kali ka Corolla nga ka open roof nakaleta ngobebe kulu kanjumya nakale nti bebe nakaleta yasanga Bobby Wine ku stage ati bebe kulu yakanyumya kati yes bwasanga Bobby Wine ku stage najja nayingira nayimira ku mpaka nga time siye bakuba oluyimba lwa kati Chameleone oyo kuba yali omunene ne bakuba mama Mia ensi neetabuka Bobby Wine bamujjako amaaso ne bagaza ku those are the factors nti ebintu ng'ebyo
nze ate kyenjawukana ko ne public ng'egye babirabamu ndi musanyufu kubanga webiri mu ndongo kye bayita okukyukakyuka nti Uganda tuvudde ku ndowooza ku nnyimba y'akadongo kamu tetwalinanga n'abakadongo kamu baira balinanga beef lwakuba nti ezaabwe zaali za kikadde bagundi bani babasudde ne kafero balinanga embiranye zaabwe nebbe zaabwe zaali nga za kikadde nga tebasobola kujjayo ki so kano generation gye tuliko endongo y'abavubuka awuwere erimu okweraga eryani erimu okweraga ekitone erimu ne showbiz nti mutuleke tuvaibingemuko mwabatategeera music ono mujja buyita obulabe naye ng'ate ffe atunyumira because Bobby want to be who is amasanyalaze gatapingira oba oli awo kwani okumala ono okumubifinga okumulabisa yaddeyo mu studio n'akola nnyo okitegeera tibona batuuka eseera ono akuba eno abawagizi ne bedividinga mu side singa bana abiri bakikolerawo ne beegatta at first obula twali bali na big 3 sawa zino naye lwaki tulina big 3 because abawagizi babagabanyamu emirundi esatu okitegeera Bobi Wine n'atwala ababe Chameleone n'atwala ababe ne Bebe n'atwala ababe ne singa baali wamuloza twandibadde ne Bugu Mwere mu music industry okuga tulibetinga big 3 abantu baliretingako nga incidence yaliwo nga Chameleone yazze ku stage Bobi Wine yaliko abantu ne bakyuka ne bakuba olimba lwa Chameleone ensi yonna nedda ku Chameleone kitegeeza music yali w'amaanyi ebiseera ebyo era nga bo ekibalwanya nga music akola 90% okusinga olutalo lwa physical okimanyi ne luno kwe lwavudde oli yabadde ali ku studio natandika baawe bagambe ye bwekyabadde mu gundi wanne oba Panda Palasio yabadde ali ku stage ng'ayimba jukira Palasio yadde ku program naye n'agamba alina obeerawo Panda kyaliwe so kati Alien Skin ajja jukira badde balina okuyisa emmotoka ogende no backstage badde balina kuyita side y'abantu kati Palasio yabadde ali ku stage ali mu kuyimba ayimba Alien Skin n'atuuka n'egganga ye Alien Skin bwe yatuuse n'atandika baawe bagambe Palasio agenda okuwulira audience emuvuddeko eyimba bawe okitegeera kati obuzibu bwavudde badaliko wansiganya ebigambo nga bali ku stage oli yabadde ne microphone of course Palasio yadde ne microphone no Alien yabadde nayo naye of course bw'oba oyimba owulira side emu yeekotoddemu eyimba kirala ono agenda okukyusa ate nga ye muntu y'omu gwe beeyinako embiranye okitegeera jamala okuba nga tulina obutakwatagana osaze ni mukwadressinga abantu nojja notulako ekiwayi kimu n'okitwala what do you expect so I think kino kyongeddeko music industry okubeera nti ennyuma n'ebeera nga but still what we need is music. Look at Shuba Kalungi ne Cindy. What we need is music. At the end of the day tuba demanding nga kyokka because olutalo lwa Cindy ne Shiba lwatukola bulungi Shiba oba otya abayibi balutuna mu endongo yafuka endongo tugenda okulya ne Cindy nga abadde ayitayo kamu ne Cindy alikoleeta endongo ng'ate enyuma nga nyimba ze full package tetwandizisinga si beef eyo yes so nze kyenjagala okwongera obbagamba ffe mwe mulwanagana bye mulwanagana mwe muyiribe bye muyiriba ffe twagala music nze tojja kumbuulira nze nkusabe nkugambe kati blood kiki ky'olinawo nga toyina ndongo kubanga n'omuwagizi asembayo oweri wansi naye ayagala ndongo kyekibagatta ffe twagala music mwe munaakuba kati bawe ne mweyawulamu wakati mu kweyawula Palasio yatukoze bulungi n'afulumya oluyimba kati twagala Alien bw'oba tufulumiza luyimbo batokoze batoyiwe baterina kyekoze gwe tuwe okitegeera Palasio ali tokoma kwolwo tuwe kati pa abawagizi tujja tukalugabe naye gwe Palasio ayimba mulwane naye nga mutufiidinga webale nnyo ekyokubiri nze kisinga okunnuma era bwe muba muli awo nga mutambula musooke mubuulirire bano abaana be mubeera nabo bagenda kufiira mu battles ez'obwereere bagenda kulumizibwa nti abaana be mubeera nabo be basinga okuwaga okusinga mmwe gweokimanyi nti nno Alien Skin ne Palasio bano ababagoberera bawaga nnyo okusinga bo obadde okimanyi nti Man United ne Arsenal bakooki bazo basaba batudde mu lumu yemu bakooki nga babayise nti mujje tulina ka briefing k'abakooki n'obasanga n'okunyumya banyumyamu naye omuwagizi wa Man U n'owa Arsenal so basaba beekuba amacupa kitegeeza ki so nti bino abaana bano because beef ya Chameleone kati kankuule ne Bebe Cool yadde eva kugumba waliwo omuntu asobola okubala ecupa ng'owanye Bebe Cool mu maaso ga Bobi Wine you understand nti baba wagizi kino kibalekere obuwagizi buva ku mitima so then kati nti teri yeetaba mazina ga nkima
ng'ate mchanade nda abasasira Alien Skin bambi bamononedde emmotoka ze bambi yakoze rosi nene ina kaboni ke nalabye Alien Skin abandi bakutte ebingiri byambi abakutte ebitititi nga bakuba emmotoka kati bavuddewa Palaso be yemu ku ttiimu yazze nayo nga bonna ebya Alien Skin era Alien Skin n'agadde ekikolwa kye yakoze n'agamba mbasonyiye Alien Skin kibando waddala yagoza atya yagambye mbasonyiye eyo true Alien Skin ye true definition eya kibanda because omubanda jamaa osobola okujja wakano nnumba nobba buli kamu omba naga hacha kinkubya defeat leero ashegera nagamba ize n'omuyitakawo naye ng'akoze ki naga naye kamwinde we namunafuiza obwe bayita omubanda obulabe n'okwekosa tuba tubisuubira ssaawa yonna because twaba kuletawo nga tutula mu ki mu giraasi za giraasi kale naye nze njagala nga tumaliriza ekintu kyenyinza obbagamba byonna mubikole naye mutuwe music ekyokubiri wakati mulowoozeko nnyo ku generation eddako ey'endongo okitegedde ngaba ali Bobi Wine ne Chameleone nga we baaliwo ekituufu kiri nti ebyo baabikola naye tebaalowooza generation eri eddako baasibanga omusingi kubanga bifu ya Bobi Wine ne Bebe Cool yasibwa mu kifundikwa ekiyinza okuba ekizibu okusumululwa bomwe bali bokka bali mu kategole yaabwe nti biifu ey'amasasi biifu ey'emigga egyaddala biifu ey'eŋŋuumi biifu eya bato evuddeyo ko wano ku siini na Queen Shiba eya bato ng'oli stage eri wali no stage eri wali yes ezo Bebe Cool nti Bobi Wine era biifu ekyasenzeyo okubaayo nga tugigeraageranya kuba Tupac Shakur ze baakolanga mu America ye biifu ya Bebe ne Bobi Wine nga bali ku stage ondongo no nga music that is byatandikira eno mu Uganda Mr. Katala ono kadingo osimanya biki but I very much you know, of course why I'm so impressed with it omuntu asobola okula naaga afraid wagira violence na biki it's not that I'm supporting violence but I know ekitegeera music industry ekyuka buli time look at Pepe Busi with other rappers Victor Kameni you understand yasitula abayimbi bangi ba rappers abenjawo n'abakuba in front of the public bali bawo olunnyo nga bannyogovu n'ava natandika obba mu okinga omu ku omu n'akuba Gravity wansi n'akuba Kamenyo wansi who is who buli muntu n'ava n'agala okulaga eri ani in a peaceful way ojja kuba n'abali mu afrobeat abali mu reggae smibiti kankubuulireko teri ntalo zisinze kubeera mu barapa but hip hop abo bazibu nnyo era nga wogayi Bebe Pepe Busi kavubuka kagezigezi nti kazuukusa wano ebintu bya rapu ne kabizuukusa ddala nti mu rapa system bibeera bya ntalo biba byakwekuba naye okusinga kiba kigambo ng'oli akusojja oluyimba n'akusojja okuva olutandika mpaka Lusemba abawagizi nga bawagira naye nga gwa kukuba nga kuba direct nawe n'otwa n'oyiya pe noga kinkubye n'ogamba kankayinza awo so kiba kitegeeza nti endongo generally ekuze tuba tukuze nga Ugandan music nti tulina we tutuuse olwaleero naye kano ko mukateeke mu koti kino ekyokuba nti nno abawagizi ba Palaso batuuka ku mmotoka ya Alien n'ebiso n'embuukuuli n'amayinja that is beyond ekyo kibeera kirala nnyo kubanga entalo kwetoloola ensi yonna teziriimu ebyo walimu ezaalimu amasasi Snoop Dogg kati wuliriza kati tugambe kati enzo entalo zibeera nti bubeera butalotalo bubanga bwalimu nez'amasasi olinajja ne beekuba amasasi ku street ngamba kati ezaffe okukwata embuukuuli bawa omuntu waba akola emito kwata mbuukuuli oba jjambira kola ekintu kimu genda mu studio so kino kigamba nnyo abayimbi actually Jamal nti tuba tubrandinga omuyimbi one ebizimbi Alien Skin make him who he is music ayinza obba alinga mu kyakusatu okkiriziganya nange ekitegeera music aleka alinga mu kyakusatu ebizimbi Alien Skin omufuula nga his big ekitegeera ekisookera ddala nature of the character in my perspective n'omulabi alaba alina endowooza yes ekisooka ddala nature character ekyokubiri mawulire
then ekyokusatu music zipira zetuzimbidde Alien Skin kitegeeza ki tulina abayimbi bangi ab'amaanyi oba oli abo balina music omulungi music aweeradde okusinga no Alien Skin nga they're not big like him. Why? Because balowooza nti being a star it's all about going to studio noyimba buyimbi. You understand? Nga bo kye bamanyi mutwe gwabwe kyekirimu naye ng'ate music agattako ebintu ebirala bimuliikiriza. Okitegeera? Just today is a very good artist, well talented, maliciously talented, but just today alina gauge mwalemeddwa okusukkuluma. Okitegeera? Alemeddwa okubaako ne wakurosinga. Why? Because alemeddwa okuliikiriza ebintu ebirala. Look at other artists, journalists, bakasuku, bakatsi, ekibaletedde okucrossinga board okuba bannamawulire ab'enjawulo okusukkuluma ku balala. They had news. Okitegeera? You believe me nti essaga ya Kasuku ne Eddie Kenzo yamuadingako nnyo yakola kinene nnyo ku building who is Kuku is. Okitegeera? Onzika okkirizigana nange nti MC Kat saga ya AIDS nefiye ekoze kinene nnyo building who Kat is. Okitegeera? Ate nga tulina abaana abali good badagi nice baani naye nga tebalina mawulire gabatambulirako besides other factors. So music ne tuba tugishapinze well and good. I believe that however much kyembasaba kiri kimu nti temutusuulirira nnyo. Okitegeera? Bwe mutuwadde amawulire nga mutusanyusiza mutukutuddemu tiimu Palaso nga bwe kiri tiimu Palaso tiimu Alien Skin nga bwe kiri ku TikTok, then mutuwende music tutandike n'okukomparingako side eyo. Okitegeera? Nga kyoyogedde nti byonna byonna babikole but tebayirabira kibawagiza. It's all about music. So I think that's the only thing that you know consideringako. Okay. Olwaki tuberekereza. Shihani primary school bannaffe abutambula nabo balowoozeeko nnyo singa olowooza kuba wotwala omuzadde. Shihani Standard Primary School Sangwana mu Lubaga atwalayo omwana bamukubangulire omuzadde bagamba nti ate dduka bunnambire bifo bikyaliwo wonna agayalamu n'agenda omutwalayo nga bagamba nti post ziweddewo wajjudde. So kati ako nakakalowoozo nkayisizaawo. Njagala basiibula abayimbi abali mu music industry, abalabi, abawagizi b'endongo y'Abannayuganda, naddala Abaganda bange mu abatambula n'abayimbi. Ekyokweraga amaanyi kikola mu myaka egyo gy'olimu, ekyokuba nti nno gw'osinga kikola olwa generation gye tulimu, ekyokubeera nti nno obyulinga styles so kikola olw'okuba nti nno yeggwe olwaleero. Naye some 2, 3, 5 years to come kigenda bate kikugaseeko. Kati kitegeeza mbadde nkusaba noonya nnyo ekintu kino we kikugattirako. Bw'oba otambula ne Palaso, bw'oba otambula ne Alien Skin, sooka olowooze mu bwongo kikugattako ki. Era okukubagana ne bali abavudde ewa Palaso bwe wa Alien Skin bwe ng'oli wa Palaso kikugattako ki. Bwe wakutte wuliriza, bwe wakutte ejjambya, bwe wakutte embuukuuli n'amayinja okuba emmoloka ya Alien Skin kyakugaseeko. Era gwe wafunyeemu Palaso yakusasudde, waliwo abaakusasudde oba oli kumpalaniraako obusungu buno obw'ettumbiizi olyoka olumba emmoloka ya Alien ogikube. Ate mmwe abavudde eri mmwe aba Alien, naawe Alien nga gwe omuntu oli bulaadi wange. Naye mu butuufu munno omulaba ku stage ate n'otandika okutandika gwe ekikyo baawe bagambe naye nga munno ali ku stage. However oli kibanda naye waliwo some disrespect era wabadde olunya lutalo akuddemu. Nga Palaso naye atayagala kusemba nakyo yabadde alina kukola ekyo naye n'atandika okusiikuula okusiikuula fitina. So ekikulu kya byonna mutuwe endongo naye ebintu by'okuba nti obutalo bwabwe by the way obwo obutalo bwa kito obwo obw'amayinja obwo obw'emiggo male kwettalo okumanya ebyaddala ebyaddala tukube endongo. Bebekulu yagenda nga Bebekulu yakubwa amasasi wali ku bypass yakubwa amasasi naye Bebekulu wakati awo waaliwo endongo eyali etambula kyokka era wakati ku masasi amala okukubwa amasasi mune najja n'oluyimba nenjagambe ennyonyi ekyaka oluyimba ne lukyaka
Najja nakunyumiza dipo. Naye ate namala nagenda namukyalira. Yagenda namukyalira. Nenga ate asose kuyisawo kike. Olunaku bagende. Olina agende bazi mad so because balina amawulire agalubacking. Olunaku ba we sorting. Omukyala ennyimba zajjanga kumukumu naye nga buli kimu audience ng'ezigula. Audience ng'ezaagala nnyo nga buli kimu olaba kitambula. So ono ayita abakiwoko ne bamubakingamukko. Nabo ne baleeta. Nagamba kumbasobola omu. Kuba Matiasi Butyampa. Akuba Matiasi Butyampa. Naye ng'olaba buli Mr. Kataala. Kimu kyaleeta. Buli omu nga kyaleeta. So olaba bano badenza batambulanga ne Bebe bakijjamu. Kati Denzo being a star. I think balutawo lwa Bobi Wine. Na Bebe lwafu bajjayo Denzo. Bakiwoko okubamanya lwalutawo lwani Bobi Wine na Bebe. So kati namwe abaana abatambula n'amagaali gano. Otambule ne Palaso. Okusinga okumulwanirako mu miggo gyokka. Nawe noonya olaba King Zala avuddeyo nengula utawulwani kalifaganaga nawe noonye kintu kyevolvinga oleme kubeera ate nga okozesebwa bukozesebwa mungeri yemu nga nkwerekereza nkujjukisa bannafu aba Richard Furniture basangibwa owakaliga abanoonyeko gwetaaga interiors ebintu ebyomunju nebifaananyako ddala bwetu webale ogezaako kulabika nti bakuyambako duka bwayagala ekitanda simanya njagala wardrobe simanya njagala sideboard simanya njagala ka TV stand munju bannafu Richard Furniture webali awo enamba y'essimu wedda ziyitaka ku screen abanoonyeko basobola ogezaako kulabika nga ate abakikwasaganyiza ddala mpozi ng'olina akatalekeka akumata kumira mpera nze Kalisuubula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mbeere bulungi omweraba gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 Nei, noti 757, noti 6, 26, 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Ulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin banonga biba kafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin funa pizza erimu ebirungo byotajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa abafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery mu kaseera katono ddala yitiraho kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 Pizza Origin tulya kyaddala.